Will you call down a curse on the corrupt in Uganda, since it's even biblically mandated? Obuwumbi 9 twabusuuziza abantu ba Ministry of Agriculture. Akawumbi kamu mu milioni 2 twasuuziza ba UBOS. Obuwumbi kamu mu milioni nga 4 ne tuzijja mu bintu by'abantu bye twaboye abalemereddwa okusasula okubowa ate nga tukyabowa n'ebirala bingi. N'ebirala obuwumbi nga 2 ng'ogenda okugattagatta obutonotono naye ng'okutwala ebizozi twakabowa naye ate nga ziri mu pipeline be twayise be twakayita summons nyingi nnyo era mbakakasa twategeeza Minister of Finance nti bw'otuwa obulungi ssente ez'okukola tusobola okubowa ssente eziweza okusesemya kaŋŋambe eziwerera ddala obuwumbi kumpi wakati w'ekikumi n'ebibiri buli mwaka. Era ffe nga Inspectorate of Government nga tukolagana na betukanyiza nabo omuli bannabyabufuzi kubanga balina enkizo omuli bakama baffe ab'eddiini nga bayita mu Inter-Religious Council ne bakama baffe ab'ebyobuwangwa twakanyiza okukolera awamu okulwanyisa obukenuzi obuli mu ggwanga lino. Naye nga tuteekateeka enkola eyo tusazeewo ffenna nti tusooke tuggulewo enteekateeka eyo n'okusaba okw'eggwanga lyonna. Awo nno twagala okwegatta ku kitegekeddwa ku lwokutaano okusabira eggwanga lyaffe okulwanyisa omuze guno n'okulaba nti buli omu akiwulira ng'ensonga enkulu okuviira ddala waggulu okutuukira ddala ku muntu owa wansi tugulwanyise tulabe nti